waliwo ekyuma ekikoleddwa mu tekinologiya ekigenda okukutwala ng'emagombe ku sipiidi nga mu dakiika nga 5 ojjanga kuba mutaka ewa Ssenkaaba. Toseguka tusoosootole. Nakugamba nti guno omulembe gwe tulimu gwa tekinologiya era gwe ky'oba okola weesibe enkuba onywere kubanga buli ky'otawulirangako ogenda kukiwulira mu mulembe guno gwa tekinologiya ate okirabe n'amaaso go. Abantu mwenna abaagala okufa nga temulwadde waliwo enkola ennyangu ereeteddwa sayansi ne tekinologiya ng'ogendanga kugigendamu ofe nga tolwadde. Kale nno okufa kufuuliddwa kwangu ebyenkanidde awo. Bannasayansi mu ggwanga erya Switzerland bakoze ekyuma ekimanyiddwa nga Sarcopod nga kino kigendanga kukola nga takisi ekuserengesa emagombe w'omutaka Ssenkaaba mu ddakiika ntono nnyo nga wafuuse mutaka ng'ofunye n'ekyapa. Abaffe kigenda kukola kitya era abaswiti kiki ekyabatanudde ate okukola ekyuma ekijja abantu mu budde? Tekinologiya alabika ng'afuula obulamu obwangu nga buli kimu eyagala okukikwanguyirizaako. Abalwanirizi b'eddembe ly'okufa mu Switzerland bagamba waliwo abantu abandyagadde okufa nga kale tebalina kukugirwa basaanidde bayingire mu nkola eno amangu n'embiro babeere nga bagenda mu bulamu obutaggwaawo mu mirembe. Omanyi Switzerland eno okwetta si musango mu mateeka kasita obeera nga weeyagalidde okufa. Kale y'ensonga lwaki bannasayansi mu ggwanga lino bavuddeyo ne baleeta ekyuma ekigenda okukwanguyizaako okufa. Nkugambye ekyuma kino bakiyita Sarcopod. Kizimbiddwa bulungi mu tekinologiya ow'omulembe. Kaakati ggwe akooye obulamu ng'owulira oyagala kufa nga tolwadde ogendanga kuyingira mu kyuma kino. Kirina sayansi ow'omulembe. Kisooka kukwekebejja wenna ne kikakasa nti ddala oyagala okufa tokakiddwa, toli mulwadde, toli mutabufu wa mutwe, toli mugwi wa ddalu, tolina buzibu bwonna okiyingiddemu ng'oli mulamu. Mu bufunze kigendanga kukola ng'abafumbo abakola ebiragaano nti okkiriza okufumbirwa omusajja ono oba omukazi ono nga tewali akuwaliriza. Bwe kinaamala okukwekebejja wenna ne kizuula nti ddala oli mulamu tokakiddwa, omutwe gwo mulamu, olwo nno mugenda kubaamu amaloboozi oba g'abakyala oba g'abaami ng'ago g'otera okuwulira ku ssimu. Oluvannyuma lw'okwekebejjebwa obulungi amaloboozi ago gajja kuba gakubuuza nti wandyagadde okufa. Bw'onoomala okuliwulira obulungi nga ddala likubuuza era n'otegeera bulungi lijja kulagirira nti nyiga eppeesa gundi. Era oluvannyuma lw'ekyo bw'onookakasa nti ddala oyagadde okufa n'onyiga ku ppeesa lye banaaba bakulagiridde mu ddakiika 5 zokka ojja kuba mutaka emagombe ew'omutaka Ssenkaaba nga n'ekyapa kyo kikuli mu ngalo osobole okufuna obutuuze emagombe gy'onoowangaalira emirembe n'emirembe. Gwawulira eddoboozi lyange oyinza okwebuuza lwaki njogera ng'abalaata mu nsonga z'okufa. Munnange oyinza okumpulira nga njogera ng'abalaata naye ensonga eri nti okufa kuno tekugenda kuba kwa bukake, kugenda kuba kwa kyeyagalire. Kale nno kyenva nkugamba nti ojja kuba mutaka ewa Ssenkaaba nga weefunidde n'ekyapa kyo kubanga gw'ojjanga okwesalirawo nga tokakiddwa ate okusinziira ku bawomya omutwe mu kukola ekyuma kino. Omutandisi w'ekyuma kino era nga mulwanirizi w'eddembe ly'okufa mu ggwanga erya Switzerland omukulu Philip Nitschek agamba nti abantu abagendanga okuyingira mu kyuma kino si be bano ti obulwadde bumulumye ennyo ne bumulemerako, kubanga obulwadde buyinza okukuluma ennyo ne bukulemerako naye ng'okyayagala obulamu. Agamba abantu abagendanga okuyingira mu kyuma kino beebo bokka abeeyagalidde okufa. Era mu ngeri y'emu bagamba nti gw'atannaweza myaka 50 togenda kukkirizibwanga kuyingira mu kyuma kino. Amateeka agafuga ekyuma kino gagendanga kukkiriza abo bokka abawezezza emyaka 50 n'okugenda waggulu. Mpozi okuggyako ng'obadde mulwadde nnyo
oyo ng'era solution eriwo yakufa. Bw'onaaba ng'owezezza emyaka 18 naawe osobolanga okukkirizibwa okuyingira mu kyuma kino, naye ekitali ekyo atanaweza myaka 50 n'okugenda waggulu togendanga kukkirizibwa kuyingira mu kyuma kino. Bw'onoomalanga okuyingira mu kyuma kino, empewo ya oxygeni ejjanga kugibwamu, olwo nno bateekemu empewo eya nitrogen, era olunaamalanga okukola ekyo oxygeni ono agendanga kukendeezebwa okuva ku bitundu 21 akkirire okutuuka ku butundutundu 0.5, era nga kino kijjanga kukolebwa mu sikonda 30 zokka. Olwo nno mu ddakiika 5 zokka ojjanga kuba mutaka emagombe. Wabula obuzibu obuliwo kasita ekyuma kino kimala okukwekebejja ne kitegeera bulungi nti weesaliddewo okufa nga tewali akukase, era ne kikubuuza ti wandyagadde okufa, ne kikulagirira eppeesa ly'onyigako osobole okukkirira emagombe. Kasita omala okulinyiga bw'oti bweppa teridda mabega, era mwezi eddakiika 5 mw'ogenda okutuukiranga emagombe. Wabula abakkiririza mu Kristo waliwo etteeka erigamba nti tottanga, era ng'etteeka lino lya 5 ligamba nti tottanga. Kale no bannaffe, newankubadde tekinologiya akuze okutuuka ku ssa lino, naye tewali muntu akkirizibwa kutta. Kitegeeza eyakoze ekyuma kino naawe akiyingiramu, mwenna mubeera musse. Okutta musango maaso ga Katonda, era obubaka buno mu ngeri emu bugenda eri abasawo. Bw'okwata omuntu n'omuggyamu olubuto obeera osse. Kale nno okutta musango, era obeera omenya etteeka ery'oku 5 erigamba nti tottanga. Naye nga tekinologiya wano watutuusizza, atuvuga sipiidi, weesibe enkoba onywere, kubanga kati n'okufa kwanguyiziddwa. Abakoze tekinologiya eno bagamba nti bo balwanirizi ba ddembe ery'okufa, era nga baagala abantu banguyirwenga okugenda mu bulamu bwabwe obutaggwaawo nga tebakaluubiriziddwa. Kyebavudde baleeta ekyuma kino ekimanyiddwa nga Sarcopod, mw'ogendanga okuyingira ofe mu mirembe gyo nga totataaganyiziddwa yadde okukeberwako abasawo. Ekyuma kino kyatandika mu mwaka 2019, era ng'abali emabega w'omulimu guno bazze bakola okugezesa ku kyuma kino, naye si ku bantu, babadde bagezesa ku bisolo, era nga omuntu anaasookera ddala okwewaayo akolebweko okugezesebwa naye alindiriddwa, era ndowooza y'anaaba asookedde ddala mu nsi yonna. Era amawulire tunaagakuwa wano ti omuntu asookedde ddala okuyingira mu Sarcopod wuuno alabiseeko, naye olwaleero tannalabikako. Tebannagezesa ku bantu naye nga bagezesezza ku bisolo, era ne kikolera ddala nga bwe bagamba abalwanirizi b'eddembe ly'okufa e Switzerland abali emabega w'ekyuma kino bagamba, wabula tekikoleddwa ng'akalabba, era si kyakuteekanga bantu kalabba. Kino ky'ekyuma ekitali kya buwaze ky'oyingiramu mu bweyagalire ng'oyagala okugenda owummule ng'okooya obulamu bw'ensi. Okuyingira mu kyuma kino osasula $20 za America 20. Olwo nno n'okiyingiramu ne kikusaabaza ne kisobola okukukkiriza ew'omutaka Ssenkaaba. Ebyo nno bye bikwata ku kyuma ekyo Sarcopod ekikoleddwa mu tekinologiya ow'omulembe n'ekigendererwa eky'okukwanguyizaako okufa naye nga weeyagalidde.
CBS FM.